Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano abashifada hasula mpene kusaba subscribing okonene kade mukwano oleme kusuba videos zange omukadde ekyokola kyamaanyi webale kwekumira ku mukutu nakola leero wetuli mikwano wetuli tubonaabona yinza okwebuuza omuntu enkya kyazijjawa olaba ekigere ky'oyo omukyala olaba wekyayatika awo wolaba ebya yellow nadde maze omufunira eddagala namaze omufunira eddagala kati ekigere kyo kiraba ekimasamasa naye nga twakozesezza ki ngenda kubuulira ekikolo n'eddagala ngenda kufuuka nga bano tyakate emmese ebiku biyenje enkukunyi munyeera sembera wano kati munnange omulwadde w'enkyakya naawe asiwuka olususu toscrollinga toyita ku vidiyo eno mukwano gwange kyekireeta enkyakya mu kyumba ky'omuwalabbo nga tolima ekisookera ddala amazzi gano amazzi galimu ebirungo ebibi ekyokubiri terozi zaabwe si nnungi era mukwano nkukubiriza okubanga wobeera mu nju omwo at least yambala stokisi oba obudde bwa musana oba bwakiteekamu stokisi oleme kubanga ekigero kikuba ku terozi ezo nga kyereere ate ofuba okulaba nga okikuuta bulungi mukwano gwange ono omulaba waafaanana ekigero ekyo naye oyinza ogamba nti oba muntu mukyafu si mukyafu ndowooza n'abantu beena abamu abawalabbo mubalaba balina enkyakya ate ki ekiviirako omuntu okusiiwuka olususu olaba bino ebiseera bye tuli mu mikwano ebiseera bya winter eno ebiseera ebisinga twettanira nnyo amazzi agookya ago galimu ekirungo ekibi era ensonga lwaki olaba nga woganaaba osiiwuka oba oganaabye mu ngalo osiiwuka n'ojja olukyakyakyakya mu ngalo kitegeera n'engalo ngenda kuwa ekikolo n'eddagala ng'omulwadde w'enkyakya olaba ekinzaali kyaffe ekyo tamalike pawuda oyo omuwalabbu akiyita kulukumu ewaffe e Uganda tukiyita kinzaali kiganda era nga wookirabawo mu bifaananyi ekinzaali ekyo ogenda kikola otya mukwano gwange ekinzaali ekyo ogenda kikwata olaba ekyo ekizigo kya Vaseline bw'oba toyina kizigo kya Vaseline olaba oyo olive oil bw'oba toyina olive oil obanga kale ekinzaali ekyo tosobodde kukifuna ngenda kuva step by step wobanga obiyina ebintu ebyo ng'olina ekinzaali ekyo kya tamaliki pawuda kebera mu bunzaali bwo bwonna bijjira mu bikebe ebyenjawulo naye kyolabako ekiriko tamaliki pawuda kyonna kibeera kikola kikwate sigamu ebizigo kitabule wamu n'ebizigo oba tolina bizigo tabula wamu ne olive oil okikwata okyekutte ku bigere ng'ogenda okwebaka sokona okuta ekigere kyaffe ekyo kitukule osigeko ekinzaali ekyo ekinyuma kya yero kyotabuddemu olive oil oba kyotabuddemu ne Vaseline then womala yambala stokisi webake ku makyokero kikutte kikole okumala ennaku 4 ku nnaku 5 ojja genda okulaba nga embeera y'enkyakya ogigobye kati weba toyina tamariki pawuda beera ng'oyisaako olive oil oba nga toyina olive oil beera ng'oyisaako ekizigo kya Vaseline oyo ddagala nnyo kuba ne woba oyina kiwundu n'osigangako Vaseline owona mukwano gwaffe oyo omulaba naye kadaama kadaama kola bwenti tulageeko ebigere bye bifaanana wansi wano mukwano gwaffe enkyakya mufuukidde enkyakya naye ng'ogenda kozesa ebyo byenkugambye ante okuba ng'osiiwuka olususu wettanire nnyo olive oil abeera mu biyungu by'abano abantu buli woba ng'ovudde mu mazzi mweyiseeko kuba ebizigo ekizibu kyakubyekuumisa mu kiyungu woba obiyina ng'osobola okuba ng'olina w'obiterese nabyo biba bikuyamba okubeera ng'obyeyisaako n'otasiiwuka nnyo olususu n'ekyenkubiriza ekirala wadde ng'obudde bwa winter
nyikira nnyo okunywa amazzi naye agatanyogoga, amazzi agalimu ekibuguumirize. Ojja genda okulaba ng'olususu lwo terukyasiiwuka nga terukyakala. Ate era ebiseera ebisinga mu budde bwa winta buno twettanira ennyo giraavuzi kuba gano amazzi galeeta n'olukyakya mu ngalo, galeeta n'olukyakya. Kati mukwano gwange gwe ebyo byenkugambye oba tobiyina ng'osiiwuka engalo, olususu, oyina ennimu, weekamulizeemu ekikuta ky'ennimu mu ngalo then weeyiseeko. Amazzi g'ekikuta ky'ennimu nago malungi nnyo nnyo. Naye nga mikwano tubeere beegendereza, twesabike obudde buno. Mbeera ya winter erwaza, ndowooza mwalako ku vidiyo yange, oba tewalaba vidiyo yange kebera mu description ntaddewo linki olabe butya bw'oyinza okwetaasa winter netakulwaza netakuleetera buzibu. Woba oyina ekirwadde kyonna osobola okukintera mu comments zange awo. Kyemanyi nja kuba nkikujjanjaba era kyesimanyi mba nja kuba nkugamba nti kino sikimanyiiko ddagala. Naye nga ebintu bya wano ebisinga betulaba mu nnyumba wadde nga mmere libeera ddagala, lwakuba nti obuzibu oba tomanyi nti kiwonya ki, okikozesa mu ngeri ki, naye ng'ebintu byawe ebisinga mmere. Njagenda nkusomesaako ebintu byawe ebisinga ddagala, njagenda mbikusomesaako mpola mpola, kimu ku kimu, na butya bw'oyinza okikozesa okwejjanjaba oba nga oyina ekirwadde ekyo kyekiwonya. Mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mpozi osobola okusharinga vidiyo yange eno gwagirabye. Baana bangi babeera n'enkyakya nga basirise n'atuuka okuba nga adda Uganda. Bino ebiseera byabasama kudda Uganda naye ng'ekigere tekifaananika muganda wange. So osobola omusharinga ku vidiyo yange eno nasobola okuba nga yejjanjaba mu mbeera nte eyo. Kwagala nnyo muganda wange, kwagala nnyo mukwano gwange, kwagaliza omwaka omulungi ogw'emirembe n'essanyu ogujjudde ebyengera. Allah akugondeze buli kimu ate era tusobozese okugumalako obulungi inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.